Geoffrey retire okuogata msala mkulu amanyikiddwa nga Irene Namatovu bwe bati bwe basaze okuba nti baspendinga time yaabwe ku Valentine's Day era nga kibadde kya tabu mpola mpola abatalina mukwano abali mu mukwano kyonna kiri steady tukwaniriza ku mukitu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli bamutala Richboy Maxudi Junior de nambali moja olunaku lwaleero ebadde Valentine's Day bwebiti ebivudde mu Valentine abantu babadde bamansa omukwano ng'oyinza okulowooza yes abamu babadde bagamba nti omukwano mutuufu teguliyo naye ng'ate omukwano mutuufu gye guli mpola mpola ngambye bampita ntambi Jimso Richboy Maxudi Junior genda kusaba bulade wange subscribe nga gwatanaba atambule ffenna mpola mpola olunaku lwaleero ebadde Valentine's Day omukwano gubadde mungi mu kibuga Kampala ne mu nsi yonna abantu bagenze mu maaso n'okuba nti beeraga amapenzi bamaki ate munnaffe abamu ku ffe tubadde wabakadde baffe nga balwadde tetusobodde kuba nti tubikola naye ng'ate anaffe tusobodde okuba nti tulaga bakadde baffe omukwano mpola mpola waneeno olunaku lwaleero bayimbi bangi ababadde nga bafumba ewaka especially abasajja bagenze mu maaso n'okuba nti bakwana babba baabwe bupya ne bakyala baabwe bupya era ng'abayimbi amu ku abo abadde yes Geoffrey retire kogata n'omukyala amanyikiddwa nga mami Irene Namatovu nkugambye love ebadde wali basobodde okuba nti betwalako out era nga Irene Namatovu ayogedde ebigambo bino wamanga nakwagala ng'oli kiyenje nonjagala nga ndi fala mukuba nti tweyagala wali kiyenje nga nze ndi fala ffenna tetwategeera omukwano gwaffe gusobola kuba nti gutulaza era ng'oba oliawo bangi batandika ng'ogamba nti laba bamuzibe abakopi abaavu abanaku abankuseere enfunzi zekutteko zetandise okweyagala zirituukawa naye ate mukama w'amaanyi nti twasobola okuba nti tweyagala nga tetulina yadde 10 nga tetumanyi tusobola nakusiiba nakusula wagenda mu maaso n'okuba nti ondaga omukwano ogw'ekimemete era nange nagenda mu maaso n'okuba nti nyumirwa omukwano gwe wandaga mpola mpola wagenda mu maaso n'okuba nti okkiriza nti nze nnamba emuwo eyali omusiiwufu ddala era nga nange nengenda mu maaso n'okuba nti nkukkiriza lukyolo wange twasulangawo ku kyebusaabala nga yala zitukuba nga tusula mu nnyumba nga batusekerera naye wagenda nga mu maaso n'okungumya n'ogamba nti mukyala one day I'll make you proud bambi sweetheart Geoffrey retire omukwano gye nina gy'oli tegenda kukoma kuba nti nkwagala toli bba wange kyokka naye afuuka taata wange kubanga obulamu bwange gwe abufuga gwe ankoledde ebirungi mu nsi muno wanyamba okutumbula kariya yange nonyamba okusitula famire yange wanyamba nompa omukwano nontuusa ku ntigo gye nali situukira wagenda mu maaso n'okuba nti osanyusa ememe y'omutima gwange ndi musanyufu okuba nti oli bba wange ndi wakabi nnyo nesinyo okuba nti gwe namba limojja mu mutima gwange ngenda mu maaso n'okuba nti nkwagala era nja kwagala ngenda kwagala leero era ng'omukwano gwange gy'oli olunaku lwaleero tegugenda kukoma bambi n'enkya ngenda kusigala nga ngenda kuddamu okwagala era nkwagalire ddala kubanga ate olunaku lw'enkya onaaba mupya ogenda kubanga ompoomera ate bupya ogenda kuba nti otunuulira bupya ogenda kunhandolinga bupya lutaya wange sinnola nonkya lwokka ne wiiki ejja ngenda kwagala omwezi ogujja omwaka ogujja emyaka egirijja paka ne bwe ndiva mu bulamu bw'ensi eno ndisigala nkwagala bambi Geoffrey omekinze okubeera omukyalo owaddala nzijukira bwe wangamba nti tujja kubeera successful one day nasalawo okuba nti nkukkiririzaamu era nga buli kiwandaganga kisoboka tewandaganga nti lukya lumu ne bigaana tewandagaako nti lukya lumu ebintu ne bitandika okuba nti bikaluba wandaga nti buli kimu kisoboka wandaga nti buli kimu kisobola okugenda mu maaso nga kya tabu n'olwekyo olunaku lwaleero tugenda mu maaso n'okuba nti tubiraba nti Geoffrey retire byasuubiza Irene Namatovu bolyawo bagenda babituuka
kituukako empika kuto mpola mpola naye mukuba nti ayanyukula mukyala we oba mama payasi ebigambo bibadde biwoomu nnyo ddala era nga lutaayo ono basobodde n'okuba nti bakwata vidiyo kugatta n'ebifaananyi lutaayo avudde n'agamba mama payasi oli namba limoja gwe mukyala akyasinza okuba nti gwe mukyala akyasinza obulungi mu nsi wano ku nsi ne mu ggulu tewali akusinga bulungi nkwagala buli kimu ekikuliko naye ate oli wanjawulo bebe wasobola okuba nti ogumira obwavu wasobola okuba nti ogumira ennaku yange wasobola okuba nti ogumira obutali butuukirivu bwange wasobola okuba nti okyusa ememe yange ne sisimu y'omubiri n'okuba nti oba oliawo ogenda ng'ontereeza wasobola okuba nti onsimulako n'okunjozaako ennaku eyali esensedde n'onfuula omusajja owa ddala buli lwe nkulaba bwe nti ndaba malayika ndaba essanyu lyange ndaba omukyala ow'ebirooto byange wasobola okuba nti onzizangamu amaanyi niwe nali sisobola kuba nti sirinaamu wasobola okuba nti onzisangamu waŋŋamba nti Geoffrey one day ndifuuka olifuuka king mbiraba ssaawa zino mu music industry twagenda maaso n'okuba nti twakiivinga era nga buli kimu kye twakituukako nze naawe nzijjukira ebiseera bya Eagles bwe twatunda emmotoka eyasooka waŋŋamba nti Geoffrey bino nno byetukola tulowooza nti bigenda kukoma wabula bigenda kuba nti bizaala bijja kuzaala ssente era tujja kufuna ssente mpitirivu tugule amamotoka ag'enjawulo tujja kugula amayumba tujja kufuuka abamaanyi mu ggwanga nzijjukira bwe nakola ensobi bwe nafunyisa omukazi w'ebbali olubuto bambi amawulire gagenda mu maaso n'okuba nti gatukuba wagenda mu maaso n'okuba nti mama payasi ogumira ebibi byange wagenda mu maaso n'okuba nti you understood me n'ofuula omusajja omulungi wagenda mu maaso n'obutanvaamu n'obutanjabulira wagenda mu maaso n'okuba nti ondaga love eri super wagenda mu maaso n'okuba nti obeera nange era wagenda mu maaso n'okuba nti ongomiikiriza omukyala alina omutima omugonvu omukyala alina omukwano ogwa ddala atasangika mu nsi wano bangi batwagalako mannya gwe wanjagala nga sirina star wanjagala nga sirina kisina nabwe ndi wanjagala nga ndi muntu oyo muvubuka atandika okuba nti yeeyiya wanzikiririzaamu n'ogamba nti ndikufuula olifuuka queen nga nze emperor olifuuka queen ndifuuka king nga yegwe queen era kati mu kingdom ya lutaaya azonga katonda mu ggulu gwe queen bangi bazze mu bulamu bwaffe ne bagenda osigaddewo era ojja sigalawo paka awo bwe nali ntandika ekirooto nga ngenda okwesimbawo waŋŋamba nti nze nsobola wanzikiririzaamu n'ogamba nti oba twasobola okuba nti tumalako mu music industry ebyokwesimbawo bisobokera ddala wagenda mu maaso n'okuba nti onzikiririzaamu n'okunfuula ow'ettabu wagenda mu maaso n'okunfuula namba emu n'okunjagalira ddala era nga ogenda mu maaso n'okufuuka namba emu ebbanga lyonna tugenda mu maaso n'okukyusa Uganda n'eggwanga erimu naye ng'ekiro gwe wakipa bwe natandika okugenda okusoma mpola mpola wagenda mu maaso n'okuba nti ompakira era nga wansindikanga ne bwe nali neerabira ebitabo wagenda nga mu maaso n'okunzitukiza nti nina okusoma baby Irene Namatovu Lutaaya oli mukyala owa ddala olunaku lwa Valentine ogwanira ddala okuba nti olukuza kubanga kubanga era buli kimu mu nsi muno gwe akirina nsuubira ndi omu ku abo ndi omu ku muvubuka ayagala omukyala agenda okubeera mu bulamu bwange omukyalo oyo nange mufuule special nga Lutaaya bwe yafuula mukyala we special nange njagala kukola Bobby Wine ebyaddala nange njagala kukola Babi nga mukyala wange ye Babi njagala kufuuka kuzimba Jimso Empire alina true love ngali willing okuba nti azimba ate kikugana kuba nti ostickinga ku Jimso wonojja wano mpola mpola natandika okukolera ebyamagero kubanga ate naffe tetwagala bamalayika olina okwagala omukyala nga kutegera nga naawe omutegere kiyambye abo abasajja abo n'okuba nti bategeera n'okuba nti basakisidinga mu bulamu bw'ensi eno kwe kugumira challenges z'obulamu kwe kusobola okuba nti bekkiririzaamu n'okufuna abakyala n'abasajja abakkiriza okuba nti bafugwa n'okwezimba mpola mpola abakyala abasinga ennaku zino baagala kulya mu KFC tebasobola kufumba yadde okwoza abakyala ennaku zino babeera jampe bagenda wano ne wali bamaliriza batomedde ennaku lwa leero abamu tebafunye bumuli lwa nsonga
nga bo tebakolifayinga kuba nabo muli kubanga balina lukalala lw'abasajja so nga ate abo abasalawo ne bakkiriza okubeera n'omuntu omu bafunye ebimuli so n'olwekyo mulekera kugamba mbu true love teriyo true love gyeri wabula abantu abo abatuufu bemugenda mu maaso n'okuba nti ate mudawutinga ne mubasuulawo ne mugenda ate kubabendako obwenzi kiruma naye ng'ate kye kituufu bampita limoja kimso rich boya byebyo erife walutaya until next time twegweko deaso